olunaku olwaleero bwegatako obwo obwajja olwedde ku Sande mumanyi twali wano nga twaniriza obukonge obulala obw'aba district and city chairpersons awamu ne district woman councillors. Kati we twogerera olunaku olwaleero obukonge bwonna obwetaagisa ku kulonda president, ku kulonda member of parliament ali direct elected awamu n'omubaka omukyala akiikirira district, okulonda kw'abasentebe ba districts n'ebibuga, okulonda kw'aba councillors abali direct elected awamu n'abo abakiikirira abakyala aba direct district woman councillors. Obukonge obwo bwonna buli mu ggwanga. Obusigaddeyo ku mutendera gya district awo bwebo obaabo betuyita ab'enkizo ba special interest groups, abavubuka abaliko obulemu awamu n'abakadde oba n'abakozi. Naye obulala bwonna ku mitendera egyo gya district okudda waggula district MP ne president bwonna buli mu ggwanga, era nabuno bwe tufunye kati tubutwala ku masitowa g'akakiiko k'ebyokulonda we bugenda okutandika okutereezibwa ne bututeeka mu packages ezinaabutwala ku ma districts nga bweyongerayo okutuuka ku polling stations ku lunaku olulagire mu mateeka ebintu bino birina okutuukira ku polling stations. Obwetegefu n'enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okukakasa Bannayuganda nti buli kimu ekyetaagisa okutegeka akalulu n'okutandika ak'ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogwa January aka presidential ne members of parliament directly n'abakyala tuli bulindaala, era buli kimu ekyetaagisa weekiri. Abakozi b'akakiiko b'ekulonda bagenda okutambuza guno omulimu. Akakiiko olwedde kaabalonda dda ne kabasunsula ne kabasomesa, era balinze okukola omulimu guno. Ebyetaagisa byonna weebiri eteeka erigenda okukozesebwa okutambulizibwako ku mulundi guno nga bwe twayogera, ng'akakiiko k'eby'ekulonda bwe kaayogera nti ku mulundi guno buli mulonzi agenda okujja okulonda ajja kusooka okukakasibwa buno obuma bweta biometric voter verification kits, nti omulonzi bw'atuuka ku polling station ekisooka ajja kulagayo endangamuntu ye oba buno obukonge bwayita voter location slips. Bwe tusaba Bannayuganda bonna abo abalonzi bagende eri abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda mu miruka, ba parish supervisors bafune obukonge obwo kuba bujja kuyamba okufuna okulangibika nti ono y'ono era alondera wano, oba bukulaga nti ojja kulondera wano oleme okumala obudde ng'otambula polling station okuva emu kwemu nga tomanyi gwa woolondera. So kye tubasaba mwenna mugende mufune obwo obukonge. Omuntu bw'anaamala okuwaayo akakonge kaako ako ka voter location slip oba endangamuntu ye bajja kumukekasa n'akuuma kireete ebimukwatako, n'omuntu oyo mwennyini ateekeko ebinkumu bye ku kuuma kamukakase nti alina endangamuntu eno yeeyo yennyini ali mu maaso g'omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda, yoyo mwennyini ebinkumu bye tukakasiza wano. Abatalina binkumu tekinologiya kati gye tukozesa kati yakugukamu nnyo, esobola n'okusoma ku maaso neeraba nti omuntu oyo mwennyini ali awo ku polling station yoyo alina okubeerawo. Nga tanaweebwa ballot papers 3 kaluukana ke tugendamu akasooka ka 15 guno omwezi. Obukonge obwo busatu aka president ne member of parliament omukyala awamu ne direct elected member of parliament bujja kusooka era nabo bukakasibwe kanakuuma ka BBVK machine balyoke bawewe omulonzi agende alonde nga bulijjo nga bwalonda. Kati mulabira ddala nti obukonge n'obuuma buno BBVK bulina engeri gye bukolagana wamu, kuba akuuma kajja kukakasa omulonzi ate kaddemu kakakase n'akakonge. Kiremese okubaawo okugamba nti waliwo obukonge obwazze babukubidde mu nsiko eri oba babukubidde ku station wali wansi eri oba mu dungeon wali ne babukozesa okulonda. Mawulire nga mukimanyi muli bankizo nnyo era mukola omulimu gw'amaanyi, tubeebaza. Ate ku kulonda kwennyini olunaku olw'okulonda bannamawulire bonna abagenda okureportinga oba okukavaringa tale centers wali babalira Obululu oba okukavaringa ku polling stations tulina 5,000 mulina okwewandiisa, mulina okusaba okwewandiisa mufune olukusa gye bayita accreditation okureportinga ku district tale center oba okureportinga polling stations
awamu n'okuripotingira ku National Talent Center wano e Lubowa. Era emitendera gyo already giri mu process, abaawayo okusaba kwabwe okujja wano ku National Talent Center already process etambula. Kati abatana bakutaakayo okusaba kwabwe okuripotinga ku district talent centers ne ku polling station ku lunaku olw'okulonda, ennaku z'okulonda, tubasaba mukozesa olunaku olwaleero mugizezo forms ziri ku mutimbagano w'akakiiko by'okulonda, mugendewo mugyewo forms ezo muzijuze muzitwaleyo ku district returning officer, musobole okweyongera mu maaso nemukola emirimu gyammwe. Obukuumi bw'abannamawulire, akakiiko kaze kagamba nti okufuna akalulu ak'emirembe akeerufu akataliimu mivuyo buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. Ow'amawulire tasobola kubanga ali protected, Abannayuganda abalala bonna banga tebali protected. Security y'abannamawulire etambulira wamu ne security y'abo bonna abeetaba mu kulonda n'abalonzi nga mubatwalidde. Kyetuva tugamba tetwagala kulaba mivuyo gyonna, tetwagala kulaba okukoonagana kwonna, ate tetwagala kulaba munnamawulire ng'akubirwa ng'akola mulimu gwe. Tugamba ng'akakiiko by'okulonda nti buli omu bw'agoberera amateeka, kuba omuntu oba munnamawulire oba mulonzi, bumenyi bw'amateeka. Omuntu oba alina omusango omuggulawo omusango n'omuyisa mu mitendera gy'amateeka. N'olwekyo tusaba buli omu agoberera amateeka.
Ina statement join mmenya. Ina statement join mmenya. Ggwanga ow'essimu.